mu nsi zonna essaawa zino by 2025 ziri about more of the integration and syncing and juxtapositioning of technology nga mwe muli ne internet bikolera awo nguvudde kale ku mateeka tegenda bakuvaayo awo ndeseewo nja kukomawo tuli wano corporate management system ekugamba nti nno bagenda kubeerawo chip egenda okubeera nti monitoringa music bamukubidde ludda mu kaseera ki UCC ge bataddewo nga agenda okumonitoringa abeere nga amanya kiba kitegeeza nti bigenda kuba bikolera ku ki ku internet because this is real time bigenda kuba ku real time then tugenda awo tuba tugenza awo nenkubuuza what is the internet the policies ezigiriko one what is the internet penetration percentage mu ggwanga erya Uganda it is 16%. Very low. The penetration very low. Obo genze ng'oyingidde ng'ofulumye Kampala Masaka internet okugifuna oyina kumala kuwala mpa muti ogusinga obuwanvu no mountain Sinai n'oginoonya katugiraba ofule ofunyi ku ka internet kakati ongamba otambu system egenda kukola nga ne internet penetration one teriiwo ekyokubiri internet ali ku buseere bwa waggulu nnyo kugamba bintu bizibu okuteeka mu nkola tebisoboka tebisobokerako ddala nga system ekyalinga weeri internet wano mu Uganda ya bei mu nsi yonna Uganda ya kusatu mu nsi esinga okusera data kati bano abagenda okukozesa bukiipu obwo one anyagula data abeera ku Indian wabeera nga abeera ku gwe user nga wa buseere how are you going to maintain era yagenda kubeera ku user kubanga ye user gwe kennyini gwogula kakiipu kati oba tosobola kumu affordinga then what happens to the system what happens to the system yennyini ng'efudde ani agitereeza who is going to monitor in real time ntino bagitaddeko olaba abantu babypassinga yaka oba okitegeera ekyokusatu devices ezo because government yedisooka nezigula then mwe nezibatunza ezo sente wezire saawa zino olowooza nga tugenda mu kalulu oba okitegeera so there are so many kino ekintu kinene nti nyuma kufunira lunaku lulamba nenkola symposium nensomesa kinene oba okitegeera naye just using logic katonotono gye system gye baba wadde gye ba approving the one teriiko teeka likyali eri as a bill tenaba nagenda kuteesebwako so tebigenda kukola kati osanga omuntu kale abimenye nga tabikoze president bya approving bamuvunanira mu teeka ki oba okitegeera because babagamba even police is going to work hand in hand with them kituufu naye baba mukwatidde mu teeka ki mu copyright enkadde gye muli mu kubeera nga muchallenge nga tebakoledde oba mwene empya erina okubeera nga ejja awo kyekugambye nti tosobola kusanyukira kigaali nga tonakulaba ku mbalaasi kwegamba mu bufunze baganda baffe aba creatives bakyamukidde bwere balindeko okukyamuka kubanga eno motive ye as a politician President Museveni mukolera nti abayimbi abali badde bagenda ewa Kyagulanyi Robert wa NUP balaba nga kino kize balaba hope so Kyagulanyi wabayita bayinza okuvumbeeramuko wano nokyo kiba kimukolera ababateekaawo omuyimbi yali badde n'eddoboozi n'ogera ku social injustices ziri mu ggwanga Uganda ojja kutya okwogera because even the federation mu setup yayo nga bagiteekawo nga buzaabuza bagifuule nti no it is the apex governing body of Uganda's music which is not the federation federation is just an association evunaanyizibwa ku bamembers bokka nani members tebakwatibwako ku mateeka agali eyo naye kati babatimba bbula you have a federation that is federating all the associations and it is the apex body as nga wolaba FUFA which is not because terina teeka nga wolaba FUFA lirina erya National Council of Sports nti no magogo yavunaanyizibwa ku all football related issues teri mulala amuyisa teri mulala nga magogo akolodde ayinza kuddamu for Eddie Kenza akolola leero saha namugamba gwe wacha wewe oba okitegeera nga tena kyagenda kumukola kitegeeza baamuwa amanyo nenga tegasobola kubanga galuma oba okitegeera kakati ebe nga tubitadde into consideration omuyimbi ali eyo soko otegeere kino soko okitegeere Professor Wine Frank ntambi nkubire simu consultation fees bukadde bubiri sente ntono toseera bukadde bubiri sawa emu okitegeera nenga nkwadde obugagga obw'ensibo nkubire oba okitegeera baba wadde byoya byanswa tewali kibaba wadde bulindeko okukyamuka not until nga mulabye amendment ngeze amendment eyo mu kujja ekyalina omuteeko ogwokusatu basobola ogichallenge mu constitutional court kubanga copyright is a private good law wembanga ndi TV station oba radio station oba bala nsobola okugaana okusasula license eyo singa mbeera ndi sure sigenda kukozesa mirimu gyammwe ekyokubiri and two tolooza nti kiza n'okuaffecting olina aga nti nze ebyo ebintu byabe sijja bikola okulisanga nga mbikuba awo munvunaani kati lwaki onguza license ku kintu nze ngambe sigenda kikuba oba kitegeera copyright is private ngenda kuwa example ya movies nti woba olaba
Avengers obanga olaba Interstellar eya Christopher Nolan wamala okugitwala mu theaters ngemaze okumugirayo billion mu bukadde 9 nga bagamba kade kiddako tugiretinge egende ku downloads mu nsi bagifune ku bwerere tumaze okujja mu kino tutundiremu ebirala nga culture ya America kifudde ebyo ku super power bibadde deception bakerencha ne bagamba tukoze film bagita Rambo bafuna Sylvester Stallone nagera nakuba Vietnam muntu omu no gamba gwalaba olaba America esindiko omujaso nze nganchali mtu nali manyi muno Schwarzenegger yali mujase yaddala kati bayine ebizi bayina akantu ke bakola bagita film bagita yaba seals yes. Oh my god kati bo bayine ebirubi babirala bingi nnyo byokutunda eggwanga eri America mu nsenda kugifula super power chobola abayita mu Hollywood film olumala okujijja mu bajjamu nga bagireke egene mu nsi third world countries boss primacy yawe berenga yeyongera togenda kera ku macho John Kwate mbachi ndaze film yani nga ye nanyini wayo oba Warner Brothers oba bichi it is private we bankozo oluyima nga ndi muyiya nsobola okusalawo wanne ngamba nteredde bwerere mu zanyi togenda itaka libate linkwata kiba kyange ekigezo byasolo kukoera ku machana ganti aha nze bisibiri mwe gundi mukole music wange muzanye muleke obanja vuwale nze nebirubi byabiranyala kubera promoted kiba ita copyright kikakata kuoyo nanyini kiyiye nagaba bazanye music bazanye filmu yange banfiriza nitekayo lo suit eri civil njagala obukadde 5 remuneration zeyo zigenda kuoyo nanyini right the right holder togenda kitekanga as a bracket nti buli muyimbi tugenda musololeza nze mwemba sagala obo kitegeera kiba ita copyright abayimbi bakitegeere kiba kicho gosobola okusalawo nti nze besibirimu muziki wange site namuba mu registering kiyiye kyange ngenda kukiwa radio eno TV eno baala eno bazanyire bwerere kati ofune baala nge ina abayimbi nga 10 baba wadde emirimu ku bwerere how can they buy that license nabagabe kanu kabongo obwongo ddala mbutuufu bwetokota oyo the youngest East African professor Wine Frank Balkeza Ntambi bwate wasonjudde ensonga eyo quite interesting so abayimbi abali eyo ba creatives bonna abenjawulo abali eyo ensonga eyo nkulu nnyo mugyetegereze bulungi nnyo nga tunaba kuchamuka ebintu ebimu bino oba oli awo kirungi nnyo okusooka okubyetegereza ne tulaba ddala mu butuufu kiki ekiddako ye abaffe kitegeeza ki tuleme kulabira bintu bino ku hearsay bwoba ofunye ebintu ng'ebyo wanga ofunyeko omukisa tula wansi obisome ekibi mu byonna Franka kino nja kyogera nti naddala abana Uganda oba twaliza awamu Africa okutwaliza awamu nti tetwagala kusoma bintu oli awandiika ekintu n'atafaayo kukisoma ekyali baddawo katono nnyo obutasoma eyinza okubeera nga mu nnono yaffe tetuli basomi naye bateekawo abakugu they are lawyers even copyright lawyers are there hire one whom can be on your retainer ngo mwaka kadde omwezi naye ngogenda kufuna sente za lubeerera the other consultants mu performing arts nga Wayne Frank Ntambi bukadde bubiri just sawe nga mbera nkunnyonnyodde noba tobitegedde nja bikunnyonnyola kibala babayita ba council ekibayisa ba council for example nga ba lawyers nti gogenda okujja wa lawyer ngo olina omusango you can't think straight omuleka n'akutegeerera na counseling mu mateeka tugenda kuyita wano na wano obo kitegeera kati abayimbi obutasoma bwabwe their ignorance ku mateeka sijja kibanenyeza but you consult mubere n'abantu abategeera ensonga gye bali abana basomye ebintu bino babimanyi they are lawyers they are other consultants in this business quite interesting kale nga tuwunzika mu bufunzo bw'ekika ekyawaggulu ennyo Frank omwezi ogwokubiri mu mwaka 2025 nga gwe oyinza gwa maximum entertainment like we always do we do give some if it were about max ebibaddemu nga biri positive bitono nnyo era nga mukwogera wano ngoza mbaddemu highlight emu ziri badde bbiri badde ya Ava Peace badde ya Ruyonga wali nga tutandika wali maybe ne shows ezibaddemu ngeya Nava Gray ya Geoffrey Rutaya but ebibaddemu nga nabyo bibiryawo bingi bitebena kye bitutwala biryawo so nyinza okujiwa 30 yes 30 performance 30 tukyali bubi ebyadda tukyali ku drip nakugamba luli tulimu situation ya gundi ya America gye yalimu ya baita the great depression industry of music we charge wabeera mulwadde akyali ku chupa wa kusabira line za kalotandika okusala sawa yonna nezigira ya kusabira ya kuteka mu musayi mungi nnyo so 30% by the way ekoze
Okay. Your last words as we close down this, because edakika bbiri zokka zetusigaza. Yes, my last words, munansonyiwa okubira olumu nga njogera ndi waggulu. I'm highly so passionate about performing arts. I see the passion. Abantu bambagamba naye Ntambi yogeza oyogera ngani tolina muyimbi. And by the way, kino nakyo kankibayisizeewo ddala. Zino opinion ze. Yes. Naawe oli waddembe okuba ne opinion zo. Yes. Genda maaso. Nekyo anti mbadde nziramu bali abagamba. Gwe okuba nnyo abayimbi toli muyimbi. Tamananya ngo toyimba ngo wadde ekitontome. I can assure you batono nnyo mu industry eno abansinga passion. Ti passion yange li performing arts. Nagiswitchinga further mu 2011 when agenda e Makerere wakati mu kutwala amateeko gakolanga bazadde bange bangambe genina okukola as etteeka nga bagenda nagagaana ne nkola film and drama performing at Liberal Performing Arts Makerere University nenjewerera course myaka 3 kati omuntu alina passion okutuuka ku mbeera eyo oli mujjawa. So I have all the moral rights to speak authoritatively because I have the passion eri this business. Abamu kumwe abayimbi mwagijjamu bwabbula mirimu ne mugijjamu okitegeera tugende tugezeegezeeko muvudde mu bye muvuddemu eyo ne mugera ne muloga n'okuloga ne mufuuka kye mufuuse okitegeera ninga mugizzeemu nga ba pirates ab'okumazzi kubbamu bubbi bintu naye ffe twagenda katubitegeere katubisome tetuyamba na kugifunamu ffe nga ffe but we believe if it gets better we shall prosper, we shall get rich. I'll be the next Paul Rosenberg of Uganda. Oh, really? Yes. Kale, ladies and gentlemen, tubagaliza muterevu ekiro ekirungi mwebali nnyo baddera muterevu kubeera balabi n'abawuliriza abalungi ennyo. Sebo bwana Miro tugenda. Salamu tugenda sebo. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Swene idibwa muterevu olunaku olw'enkya sawa zijja kubeera nyaze nyine ez'okumakya olwate ku lunaku olwokutaano inshallah Allah wanaaba atuwadde obulamu tulabike nga tetukuba show eddako inshallah naye nga tulabira Joy Fashions abantu kabda butevu ekikumba basangwa ku Joy basangwa ku Ham Shopping Grounds wali eri wansi downtown e Nakivubo bali ku 0700 795 712 ngambe 0700 795